Emmere y'abasajja bakyala Banyarwanda kati kano mata kati bw'otuuka e Rwanda oba n'otuuka eyo Abanyarwanda we bali emmere y'emmere yaabwe enkulu. Omunyarwanda bw'aba taggabudde n'emmere kiba kitegeeza ngu taggabudde. Kati emmere n'amata bw'akuwa emmere akatogo kano n'amata kiba kitegeeza ngu akugabudde kubanga y'emmere yaabwe enkulu. Zino enva z'abasajja n'abakyala abateeso zibeerawo akalo naye akalo bali mukakola wali nako mu kisaawe eddako oba mu ddakiika eziddako kajja kubeerawo. Kati zino enva z'abasajja abateeso kati awo nja kukulimba kubanga omuteeso ali mu kyaki sijja kukulimba. Kati bino eno mbagyeta kitaama abanyankole mwena abali kundeeba egyo mbagyeta kitaama. Watayayira nkole oyina okukola ki? Oyina okulya esabweegi. Esabweegi erimu ennyama n'omuzigo babikwata babikola bikola kitaama. Watayaya nkole otaliira ali kitaama kiba nkimanyisa ngu tuba kukunira. Na n'obushera obushera nibwo buli nkai buli omugirikana egi kiba nkimanyisa ngu oyina okulya ali kitaama ogwako onywe n'abushera. Ekyo nikyo ky'okuleeba Kristo akaturunda na twena yatuyayo koka emmere yote kubasa kugireeta ntuguma ntugikozesa aho kwa n'emmere yo kugireeta eyokombeka emibiri yitu. Kati emmere yaffe Abaganda tuyina balugu, amayuuni, ekivuuvu, ensujju, enva zaako ezigenderako butula, jobyo ne nakati. Ebyo byaffe abakyala Abaganda. Ekyawula emmere y'Abaganda ku mmere endala? Anti kakati ffe emmere ekijawula ku mmere endala eno emmere nganda nyongereza ku mmere y'amatooke eteeka okuliibwa buli muntu yenna. Amiina. Waliwo omukisa ogw'okwese mu ggwanga lyo mu lulimi lwo era ogwo omukisa leero ogutudde mu linnya lya Yesu. Kulira Mukama engalo ez'amaanyi era njagala kino gwaliwo yigiriza abaana eggwanga lyo, yigiriza abaana olulimi lwo era osaamu ekitiibwa eggwanga n'olulimi. Amawanga agakozesezza ennimi zaago nations have used their language. Those who have used their languages are very far. And I want to tell you that we should get a language for our nation. All our schools, let them begin speaking our culture. Luzungu and Swahili. English and Swahili should just come in the upper class. After the child has known the roots of his culture. China, Japan, Israel. And those nations which honor their languages, they are very far. It's high time that our churches let us respect other people's language. It doesn't mean that when we do like this, now we are isolating ourselves. Never isolate yourself. Don't even try it. And make yourself when we come to church, we are all children of God. Now I declare a blessing of the Lord upon you. Omukisa guno okwebaza mwenna abali ku TV mutulaba tuli wano ku Fishers of Men Kanyanya wetusinziridde owamusumba mugaga Erokana Suzani atukoze bulungi. Kati eno programu egenda wano mu maaso gye mulaba nyimiriddeko wano programu eno y'amawanga amagate. Amawanga amagate kitegeeza ki? Kalicha buli omu alina okwogera mu lulimi lwe, buli omu alina okuweereza mu lulimi lwe. Ate bwe tuva ku ekyo kuweereza ekigambo kya Katonda tufumbawo emmere kati ndowooza mugirengera awo emabega nga bweri. Kati buli mmere tugenda kutuukako olabe ekika kya buli mmere kubanga tuyinako Abanyarwanda, tuyinako Abateeso, tuyinako Abagisu, tuyinako Abanyankole, tuyinako Abagwere, tuyinako Abaganda,
tuyinako abasoga buli olulimi lwonna luli wano n'abalango nabo bali mu kintu kino. Kati ekintu kino Mukama yakibikulira musumba waffe Elukana Mugaga n'alabira ddala ngu kintu kya mugaso kubanga Kristo naye yali ayina waava oba ekika kye yali avaamu. Kati omwoyo mutukuvu n'akibikulira musumba waffe kati olaba buli mwaka ekintu kino tubeera nakyo. Kati ekintu kino kitwongeddeko mu Kristo abantu beetegeera ne bamanya ngu kino omulokole bw'alokoka n'omugisa alokoka n'omunyankola alokoka n'omutoola alokoka n'omuteesa alokoka. Kati Fishers of Men yatuwa omukisa ffe nga ffe, nze ndi musajja munyankole, ye yatuwa omukisa kulaba ngu ffenna etugatta ne tubeera mu kintu kimu. Ye nejja netuwayo wiiki namba buli omu kuweereza mu rulimi lwe n'emmere eno gye mulaba buli omu kufumba ng'owaabwe bakola ki bwe bafumba. Kati nze eno yenyambala yaffe y'ekinyankole, abalala nabwe tubaliyo wano, ye kati eno yenyambala yange ng'ekinyankole kubanga kati leero nyeyisa mu kinyankole n'abalala nabo beeyisiza mu kalica yaabwe. Byebyo kitaffe omutukuvu abanjagalire abampe. Amayina gange nize Namukose Justin. Ndi musanufu ino okulwa enteekateeka eno musumba waife musumba Mugaga Elukana gy'ateirewo. Kino ekintu kijatuyamba okuba nga tutwesosola nga tuli walala amawanga gona nga niwe tubanga oba tufunye ekizibu nga tugemera walala. Kale ndi musanufu ino olw'olunaku lwa leero mwebale kuidda aba KS TV mwebale etudumu.